Mu ttuntu ya leero abatuuze abawangalira okumpi n'omwala gwa Lubigi nga guno gusala okumpi ne paaka y'e Nateete baguddemu entiisa olw'okugwa ku mulambo gw'omuntu atamanyiddwa mu kitundu kino ng'afiiridde mu mwala. Abatuuze bagamba nti omuntu ono ayinza okuba nga amazzi gaamugye mu bitundu by'omu Ndeeba ne gamukuluggusa okutuuka ku paaka y'e Nateete. Wadde abamu balowooza nti omuntu ono ayinza okuba nga yabadde wa boodabooda era kiteeberezebwa okuba nga baamubbyeko ppikipiki ne bamutta oluvannyuma ne bamusuula mu mwala. Oba bamubbako booda oba ne bamusuula mu mazzi ne bamukuba nga tetumanyi wa yaveeyo Nalukolo. Mwala gwe gwamuleka. Bamuggyako ppiki ye bamukunga balwanira ppiki. Abakulembeze b'omu kitundu kino bategeezezza nti omwala guno gwazibikira oluvannyuma lwa bamusigansimbi okuguzimbako amakolero olwo amazzi ne galimu okutambula nga kati bwe gujjula amazzi gasaasaanira mu mayumba g'abatuuze abaliraanyeewo. Omwala guno bwe gujjula amayumba g'abantu gatandika okujjula amazzi nga gujjudde era galina kumala kulinda kuno negusooka gakakkana negalyoka gakola ki negalyoka gava mu mayumba g'abantu. Gavumenti yantuyambye kutukolera mwala guno ne Mandela boogere naye omusajja wadde wa kampuni agulewo olutindo amazzi gasoboka gayingira gatambula kijja kubeera mirembe. Tusaba KCC bandituyambye ne bavaayo ne batuzimbira omwala okwewala obuzibu. Poliisi y'e Nateete etuuse mu kifo kino okuggyawo omulambo kyokka eremereddwa okutuusa lw'ereese ekimotoka kiweetiiye ne kiguggyayo ne kigutwala mu ggwanika ekkulu e Mulago. Maria Nassolo ku lwa MRU TV wano e Nateete.